Kale njagala obabuuzaako mwenena gye musinzidde okuba nga mutulaba amanya yenze King Smith wano nyini ku Celeb Jazz nga bulijjo. Abasiraamu njagala ogamba assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ate nammwe ab'enzikiriza endala njagala obbagamba mukama yeebazibwe kansubire gye musinzidde okulaba programu eno mukama akyabakomye kubanga akaseera ke tulimu ko si kalungi biseera bya kubuuza ku munno na biseera bya kwebereramu. So olunaku lwaleero bujiro tubabuzeeko nnyo naye nkomyewo n'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo era ng'ensonga ezimu ezituleese lwakyadda tubuzeeko ajja kuba zitubulya naye first things first Kaye sooka obuze kuba kulaba otubulye ne lwaki onoonyezebwa ebitongole ebisingayo obunene mu gavumenti ya Uganda. Wakwetereeza ebyo bya kisiru mu kifo ky'okunoonya konyi banoonya nze sooka obabuuzeeko. Amanya gange yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo yakulira ku mata omutali mazzi ne Seriraka. Tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka twatuuka wano. Eri omutabani w'omulaalo wali ejjeeko kati oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka. Wuliriza nze Seita Bwesi taata wange gye yava njogerayo kati mpita isima ati okwogera nti yava eri Burundi oba bwa oba mpita Lwase yava e Congo atayogera. Kaye Wisdom otegedde kye mugamba anti mutusibako Lwase gwe wali alabyeko omusajja omuganda asirwala bw'atyo. Buzibu ki ne Lwasa? Kutumulaba ngamba goyina obuzibu bwonna ne Lwasa. Omuntu yenna ajolonga omukazi aba musiru teri musajja muganda asobola kudda ku TV naga kale mulaba Nabatanzi oyo ate waanaagira ngenda kwongerayo akavidiyo akalala kubanga nkayina kati lyavudde kwasamira Nabatanzi lyatandise Desire Luzinda kati wabayitamu waba yabayitamu gwamanyi bakazi babeka abantu bebayiseemu singa obwo obunanka n'ebitundu by'ekyama byali byetimba ku bwongo mu fesi z'abantu wano singa abasajja abamu tebakyatambula naye nze nkubuulira Smith oyo Lwasa n'obwasamu bwe ojja ssanga nga Nabatanzi tamulagangako waafuka gwaba baana bagezi Nabatanzi oyo andabikira bwe yagenda mu Buliri ne Lwasa yazina siipolingi Maulana n'aliddira ekinankani kyayo Nabatanzi n'ateeka mu bisambi bw'ati nerowooza liri mu Naba kati ndowooza lyabikawe lyakizuula nti lyakomangaawo kakati bwe busungu kyekimuluma ekyo. Oyo Lwasa ku bakazi be yeebaseeko lwaki olowooza alemedde ku Nabatanzi? Osanga yaliawo bayinamu ekyenjawulo. Tewali kyova olaba alabika gwaba abawala abo bannabatanzi baana bagezi si alina ebisambi bwe biti kati wagenda n'eryo asiigako butto bw'atuukayo ateeka wano ne lirowooza liri munda ne likomaawo babinaaba ng'okyogera nga gwe bali bakikola anti tuli basitebbooni oba olaba gw'omanyi abaana banawe engeri gye beekolamu deribale kati asobola okubeera naye emyaka egyo ate abo abaana bannabatanzi baba bagezi talinda kumukyusa ye yajja yakutandika takulinda gwe mutanda n'abeera nawe omwaka gumu 2 3 naye mwattu ng'okuma mu bisambi nga gwomanyi oliwa gw'olaba Nabatanzi kkula bw'ati nga wano kino kyadda mu maaso eno kumba akantu ke kasembeeri kali eri kati gw'obeera otya n'omukazi wa myaka ng'oyo Nabatanzi w'omulaba yenna alinga mapeera short age mwana kakubuulidde kati wowaŋŋamba tazaala kati mmwe gundi Tamale Junior tulaba batazaale asobola n'okuzaalira myezi 6 maama laba oyo famire ani Tamale Junior atali healthy muveeko Lwasa n'agalwaddege gwomanyi mmeka zaalina gw'oŋŋamba otya obeera n'omukazi emyaka 5 nga togiranga n'ogula abo abaana era nze ŋŋamba nnyo abawala emulate abantu nga Nabatanzi emulate nga Bashira Gashumba agasajja agasiru ng'ago agakongo togazaalira otegedde kyengambye kakati oyo gundi Lwasa oŋŋamba gwe ate ebyo bisajja erisajja limu likuleetera okulowooza nti ffenna abasajja tuli basiru ng'omanyi nti n'abasajja bangi nnyo beekwata bu vidiyo ne bakazi baabwe n'ebifaananyi bangi tebabifuluma era gwe muwala gwe na mulenzi gwe don't be shaken na bino ebisajja birwasa abantu bangi beekwata bu vidiyo n'abaagalwa baabwe n'abaali ba ex naye babikuuma just mulimu abasiru nga babiri be bawogganya gw'obutambagambye Rema ne Nabatanzi bafaanagana kituufu
Rwema nga yamulabirawa mbune n'abatanzania bafaanaganya Muki? embeera obutazaala lwakwalwe matana ne mwana negwe lyesajja nze nsaba Katikkiro atuyambe akebere essajja eryo DNA kubanga nze ndaba lizingirayo Mengo batulageyo anti alagire tutandika okukebera oli Muganda tusooka kukebera DNA tusobola okubanga tudiringa n'erisajja nga lyava mu bizinga bye Mozambique njanjawulo omusayi gw'Abaganda guli very distinct kyobalaba Obuganda si tribe tovayo nti ndi Muganda lwakwanga mmwe mwonoonye ennono za wano omuntu azaaliddwa mu Buganda akuliddwa mu Buganda is allegiances to the kingdom of Buganda kyobalaba anti kati kyekuga Masaka gwomanyi 80% abantu b'e Masaka si Bannayuganda nebuno genda obakeberi balinanye wali Congo gwe tunulira omutwe gwa Lwasa gusukka gundi mountain renzoli gwe mutunuli Abaganda anti ababwala ebyo olowooza sente yanereegako tingenda siba ono gwe ne mugamba nze kaye wisdom mutabani w'omulalo nereegaako nobo bukirabu bwafuna tujja buyoola kuba tumanye engeri gye wabufunamu nze oyo mumanyi n'omwana gwe yasooka okuba naye ne first girlfriend we mumanyi nga natandise biteeka wano mujja kuddeekya girlfriend we n'omwana we ne gwe yamuzaalamu singa mukuba wano nsobola okukola gwe ne mmala nkuba wano sitole eyo omusajja kyogamba ina wino wa Lwasa gw'osirikidde kati ate wentandika ebyobugagga engeri gyebifunamu byagamba nti bugagga obugagga butandikira mu mpisa kyobola sente zamutomera butomezi discipline abagagga obalaba olaba abagagga basematimba tinewayagala omukozi akihandolinga mu ngeri mwe nawe mwogera sematimba yayagadde omukozi ali bwati yawandikidde kooti bebagagga abagagga diringa ne kooti nawa reasons lwaki njagala okubeera n'omwana wange bebagagga basematimba kati nti sematimba newayagala omukozi akikwata diplomatically Lwasa akikwata talokale Lwasa akikwata nga wabigali kale bannange n'abatanzi yagaana okuwulira eryo essajja tebaliwangako ankubulidde taliwangako lyazuula nti lyakomanga mu bisambi nkubulidde genda okebere abo abaana abagezi bannabatanzi abana ebisambi nga byeru abisiga oyiro ng'agenda mu buliri takulinda gwe kuyimukooti ye yakwesooka nakuteeka mu bwate ebisambi aido nogira oti nogamamazi nomana nosansaba ate kati erya ddakiika mmeka ku mirondo gye balya waliwo lisiti eyafulumye nga tonajja okumanya oyo omusajja aibet nga tebamugirangako tosobola kuwasa mukazi mulungi ng'oyo omuwala gw'alina enju nabanga ku ssaawa zino akyayogera ku nabatanzi yokimanyi bakita no what is this okimanyi nti nno omusajja asobola okuba n'omukazi mu buliri naye nga amuli mu bwongo mulala kisoboka oyo enjo lwakubanga muwala bambi munaku osobola n'okusanga mu buliri wabeera naye ati kati avaawa mu bbaala osobola okusanga bambi weliba limwebaseeko liba liti n'abatanzi libala liri liti n'abatanzi nkubulira era enjo agumye lwa bwavu si lwa mukwano ezo kala enjo munyarwanda eyo kala abeera naye n'oba mwavu abanyarwanda newa basula ku street abamweru abanakabina bo Katonda yabawa kyovola abakyala baffe abava mu Buganda batuyita abanyarwanda batuyita baami naffe twakiriza omusajja Omuganda eyalinamu kasente ateereddwa okuba yawasa ku munyankole ku munyarwanda bebakitaffe kale waliwo lisiti eyafulumye eraga bapresenta abasinga okuba abalungi mu TV n'okuwooma waliwo yagifulumiza njagala tugiyitemu nga yabagezaako bonna kyetwagala okumanya naye yasose kusinga ku kigambo kya bulungi nakuwooma bantu 10 nyatubayisemuko ombuliro baggo balinako complaints oba tobalinako nambe tutandike ku 10 tuve ku ogenda kuva etya tuve ku 10 tuve ku asooka oba tuve ku asooka olowooza otya ggwe tuve kyenna atunulanga nankani tuve ku asooka ayasoose bamuyita Precious Remy ng'akola ku Spark TV ekyalimbye lwaki nga yasooka muno yasinga obulungi mu
TV presenter naye kati Smith oli muvubuka mulungi nnyo okujjako nga mukyalawo oba girlfriend otalaba ate otegeera kakati gwe oba olaba oyo ku bawala be tuyina olaba n'oli Caroline Maka naye bannaye ntya Katsi yeetikka Katsi omulaba nga ow'ekiro 7 naye yeetikka omuwala w'ekiro 8 abo abaana gwako kati Katsi alabika olaba olwala n'oyo omuwala Caroline Maka mbuliri n'owaayo ekyapa kyo Katsi osobola okusanga nga byobusika byonna yabikwaso era nga buli mwana wa Katsi alina kujja wa Caroline Maka toba n'abo baana abo abaana abanyarwanda Katonda yabakola n'abawesitana Katonda alina kye yabawa ebitundu byabwe n'amala namba emu ogimumye ngejjawa namba 2 ataddeko Gabudiera ntaate naye akola ku Spark naye okirabika ayagala nnyo abasipaaka oba gyasinga oba kyasinga anti nakyo anti kakati ate nayitayita yatenda nyina okola ki okufumba oŋŋambe namemu ono omuwala namba 2 ntaate namba 3 omuwulira bamuyita Flavia Mawaji naye akola ku kakati at least oyo muwa namba emu Flavia Mawaji otunulira akaakaana kasobola okuba sama ate erabayo abo abaana ojja obalaba live omuwala asobola okuba sama shoti mu buliri oyo kakati obulungi busukka mu ndabika tojja leeta bulungi kati omwana n'ebintu ebirala tabikaka bijjabuzi kakati guuni ntante muwa namba kale mba muwadde muwa 6 eyo ofananye Lawrence namba 4 olaba kati n'oyo alina entegeera entono akitegeera nti ntante muwa namba 6 yes nkubuulira gundi oyo Mawaji gw'ogamba ku Spark muwa namba 1 lwa nsonga omuwala atafoosinga bintu bye sigambye nti bali babi yes balungi naye waliwo ekyogerwa amazima ate oyo Mawaji simugambye lwa bweru nti obatunuulira n'enkola yaabwe kakati oli ani Precious Remy ne muwa namba 5 eyo gy'omutadde katuge Fifi paka omumanyiye kakola ku Urban 7 paka 8 awo linako kava ku Wambuga akana kalungi we mbake mmanya akawala akawala kali ako namba ki namba 4 tolaba kati omwala namba 2 Flavia Mawaji namba emu anti kati labayo omwala omutunuulira ate nkugamba nti ku mbeera ya Uganda etukuba akakaana nga balwasa tebannakawuuba nti kayimiriddeyo ku lwa ssente kyenkugambe ne Mawaji ku baana abo abasipaaka teriyo yali agambye nti omugagga wuuno yeetiba oyo Mawaji naye ate waliwo abo abali awo nga waliwo abagamba mbu anti kyenkugamba naye ali awo bwati Linda Deni namba 5 Linda Deni aluwa wa Beat NTV the Beat ekyo kati omuwala kati omuwala oyo ate nyina lwaki muwa namba 3 lwaki anti kakati omuwala oyo era namba 3 sojja mwogera bubi abantu bajja kutandika obbira babyengenda okuba omuwala oyo naye era kituufu omuwala oyo muwa namba 3 lwa amannyo ge n'abeerawo namba 3 ate malungi mimwa gye mirungi amannyo ge gawaba kakati muwa namba 3 yes nti kati omulaba nti emimwa gye kati oyo mwana lwaki muwa namba 3 Mawaji ne muwa namba 1 nti media yampapinga nnyo n'abayimbi ne bampapinga omanye ekyo kyanjawulo ti Mawaji ayimirira wali olunaga okay kululwe ku muwala bamupima enkula ti si bunene kabina kanene weka kabina kanene twadese Catherine kusaasira naye kakati bamupima bode yenkanankana ne waba mumpi yenkana that is one tunjogera firi ne batunira face basooka maaso ntunula ye ne baddako mimwa kyobola nkugambye kyemmwesa namba 3 mimwaje namba 6 bataddeko Ruth Kalibala bwanika namba 6 aha kati Ruth Kalibala omulaba nze kunze koza ani namba 3 kunze actually Ruth Kalibala nsola nomuwa namba 3 olirinda ne muwa namba 4 lwaki Ruth Kalibala muwa namba 3 ne namba 2 nsolo gimukwanga Ruth Kalibala emyaka gyagenda mwaga mwatano Kalibala ina abaana ndaba abaana bazadde bamukutudde n'entalo ze zalwanye kakati bwaba ku myaka egyo naye agenda mwatano baana agenda nga mwana agenda mwana ali mwana
kati kyonna kyekiri bw'aba oyo omukazi ku baana ze siri oba bamukutudde bamubiba naye katubale ku baana omukazi yenna ng'alina enzaalo maama oyo omukazi aba mulungi Ruth Kalibala sooka omutunuulire enkula ye n'abaana be yakazaala omutunuulire mu feesi ye tafoosinga ntunula ye tafoosinga mimwa tafoosinga mimwa bano abaana batulimba emimwa tafoosinga mannyo yoyo nti ne Ruth Kalibala newaaba n'olukanyanya olaba lugendera ku kikula kye nti lulungi kati Ruth Kalibala alinga Jennifer Lopez ekyo omulungi kati ate n'ova ku ekyo n'odda ku figa ya Ruth Kalibala yenkanankana nawe genda ogikole oba olowooza figa bagikolera mu jimu kyokka singa Shiba si ye namba 1 anti anyiikidde jimu kati ate si mufumbo tebannamuwuba tannazaala kati otyanga Ruth Kalibala kyenkugamba omukazi omupimira kati gwe singa nze nkulaga omuwala eyanzaalira omwana oyimirira naawe waliwo gundi kafuko yamutundira bwatinaga Wisdom ono omuwala namuna twali eri ku Kyusi namutunira bwati yes nga mwali mu ggwanga yakomawo yali azze yajja kundabako ne tujja ku Kyusi ne mbagamba buno ne yazali bonna buli omu yali awo yayiika endo namba 7 kati Ruth Kalibala newe biba nti omuwala aba mulungi okuva ku mabeere yambuka n'omupima okuva wano mu kiwato n'okukkirira kati Ruth Kalibala byonna tolina ky'ocomplaining n'oba ayambadde empale n'oba ayambadde swimming costume n'oba ayambadde biwanvu ate nga nzaala ne buno obwana bw'oleeta tebunnazaala tebunnakola ki Ruth Kalibala anyuma nakuba namba 7 kuliko Caritas Kyalisimbe Caritas Nalongo owa NBS kati wa namba 9 oyo gy'omutadde Diana Nabatanzi namba 8 ate kati balimbye kati Diana Nabatanzi wali nakomye ku namba mmeka kati nakomye ku namba 5 wakomye kichale ku mukaaga naye Diana Nabatanzi muwa mukaaga guno jawo ntate lwaki lindako Diana Nabatanzi mwana 5 Diana Nabatanzi ekimpeze ekimwese 5 nga simwadde namba 4 Diana Nabatanzi alwanye entalo nyingi nti oba kumuuba osobola kwetikka musajja lwasa azitoa wadde wamugiranga mu bisambi azitoa kilo 3 n'omweteekako oyo kumala emyaka 5 kati engeri gye okumuuba okwo muteeka ku namba 5 nti amaintainize ekintu otegedde aye kati abamu balowooza yeekuba mpiso nedda sikwe bannaye kati omanyi kale katulabe njagala olaba abawala abaali abaddugavu ne bajja ebifaananyi by'obuddugavu nga balabika bubi kati kankubira abawala abaali abaddugavu ng'era gye bali nga mu buddugavu bwe baali balungi baleeta bad black mu buddugavu ng'olaba yali muwala mulungi ebyaddala nga tuze nga yali mwavu naye ng'omulaba nze nalaba ebifaananyi bye nga bina naye nga ono omuwala ali mulungi Diana Nabatanzi ebyaddala nga si byakwekoza muwala mulungi agatta n'empisa omanyi ekyo kintu kikulu nnyo kati Diana Nabatanzi ate tebamulabangako nti feesi simanya ali mu jimu wagirawo bwawo Florence Nampijja ku namba 9 yalwa yo era kyakyanche BBS Telefina Nampijja Florence aromatic films Nampijja kyabwe kya Nampijja si 10 10 obomu yabasembye linda kiwala kiri okay ona akola ne Jackstar waliwo oyo tash biye talina ku list ate balimbye wamma si ekyo talina ku list kati ono namba 10 kuliko Zakala Toto Florence Nampijja tomu commentinze ko tumuleke ndowooza omutadde butesi ku namba 10 mwenda n'ogimujja Zakala Toto era abere mu kya 10 lwaki abere mu kya 10 kali brown kya 10 akisaana anti kati beautiful brown sibwe beauty abere mu kya 10 lwa nsonga lwaki ali ku list eyo nga nange nsoro muta ya ku list eyo ba 10 oba mwenda whatever nti omuwala yazaala enzaala esukka 2 oyo muwa credit Zakala Toto ebyaddala beba Kalibala baani abo kwakati Zakala Toto ayina abaana basatu oba kwakati abawala abo abazaalako osolo watuukira okuzaala zabajjeemu mmeka sigambe nti Zakala Toto yajjamu embuto kyogezaako gamba nekyeŋŋamba weebuuza watuukira bwati okuzaala osobola okuba nga alina zajjeemu kakati omuwala yenna bw'azaala n'asigala nga Zakala Toto respect omuwa respect okufuna bulungi kati ekimuteesa mu namba ngaeyo 10 nti dati talina kamunensi yagundi eddalu lye eddalu eryo kati bano bamusinga ekyo
omanyi banekamba buli omukazi ebintu biri beauty ne character bino tambulira wamu kufuna bulungi era we baba badefininga nga balonda ba Miss World ekigendera okubuuza ebibuuzo banoonya understanding yo aichu kati omuwala w'obanga ekyo kikyalemye obusanga obuzibu so kati bano abawala ekyo kyo bakisingako zaala toto naye ate respect gyempa zaala toto ku baana abo baalina nti omulabo omusimba wali n'ogamba ya Tashibibu tugende mu bonus abawo bawandibaddeyo nga baluwa abandibadde gundi ono akola ne Jack Stoyo Tashibi tosobola kuŋŋamba nti abuze ku gundi n'oleeta ntante osegedde kyengamba omulala kakati kati win success simu tebamutaddeko ku list anti yagikoze mulalu kati tosobola kuŋŋamba nti kati win success tomutadde mu list eyo bw'oba togimutaddemu kati oteekemu baani ba precious rem kati win success kati kankubulire lwaki muteeka mu list eyo first of all ali ku nakyo bali bonna 8 bakwatamu ne namba 10 wadde mweru buli wajja ku show olaba nti ayise mu saloon win success simwogerako lwaki banaye abalaba mulabe bamulabe ebifaananyi bwava mu buliri bw'anaaba amaaso n'ateekako olugoye lwagolodde paka ku show ebyaddala kati bw'oyagala omanyi lwaki anti omukazi omulaba omukazi omulungi teyeetaaga kwogerera kati kankubulire gundi Mama Janet mukyala mulungi Byanyima mukyala mulungi otyanga omukazi ava eyo bwati nga teekubye kopagalo ng'alina nakyo oyo omukazi omutya kubanga otunulira kati Byanyima bwatunuulidde bwatyo mu myaka gye gy'obuwala ate olwo wali yono omumbejja w'ettoolo Amini gwe yakwata oyo mukazi ne mu bukadde bw'omulaba nti mukyala mulungi kati kankuweyo omulala basobola okugamba nti lwakuba mwogedde lwa Bobby mukazi wa Bobby mukyala mulungi Babi Kyagulanyi mukyala mulungi ebyaddala itungo omukazi ali ku nakyo first of all wanzaalo mmeka oba 4 wanzaalo 4 ku nzaalo 4 ali ku nakyo tebamukolako bukoko nzijja ati tuli be bakolako ne batabakolako neziwana era mwali n'ensooso ono waliwo asooka tosobola kubanga weekolako n'okuba nakyo person olaba abasudani bagenda mu bamodeling kuba bali nakyo bamuleetanga nga muddugavu tebamukozeeko muwanvu nakyo oyo mukyala wa Bobi Wine naturally she's beautiful enviri za nakyo ali wali njukira nagambye obulungi aichu n'okwogera laba interviews yakola nga basibye ebbawe very articulate kati leeta baba sita wanabala olebe banaagwa mu bikopo baba sita bw'omuleeta okwogera no problem kati kiri ekyo nkireese babbabi kuleetera win success nti omuwala eyakavubuka bw'aba tanna nga yagana okukwata mu kizigo ng'omulaba nti ajja ku show nga yeesiize tip top ebizigo just kati win success Natalia tomogeddeko win success kati anti kati naye ate lwakwanga era wajja ku seti bamala ayita mu saloon nkugamba batayita mu saloon batateekako ziwiigi no kyeŋŋamba tebateekako wiigi kati win success 2 njagala otunuulire omuwala n'obulungi bwe obulaba ayambadde empale njagala oleete be twogeddeko bonna nga bambadde empale zibakwata oyinza olaba ttagali maama bw'olaba ebinnya mu kabina bw'olaba amagulu agataatereera bw'olaba akabina bwe kati kyobola kube twogeddeko bonna asobola okwambala empale yoyo akola ne Jackster ye Momo Ruth Kalibala Tashibi Ruth Kalibala Mawaji nga tonaleeta Mawaji awo Winnie yabagwamu yes gwe laba Winnie nga yambadde empale mulabe nga yambadde ekiteeteeyi waliwo okwambala empale nga zikunyumira ate noyambala ekiteeteeyi ne tukwata ku mutwe nga buli lunaku okumamu kyenkugamba kakati yenna eyakoze we yagenze ku New Vision yagikoze omumanyi simanyi Precious Remy ozati yalonzemu bakyalibe bokka neyeesooka wanambeemu bw'obeera gwe era kati singa era kyewasoose singa tetwagitawanyeeko obwedda neebuuza nti abantu ono baale kakati ate naye simunenya muwagira lwa nsonga kati omanyi lisiti eyo nti nno yamuleetedde abamukwana anti babadde babiri yabadde ye ne Giovanni Luzinda anti Giovanni Luzinda naawe omumanyi
ku bavubuka abato abasinga okukwana kati abayimbi anti omulala alina atunula bwati abakazi abakulu alinga pasita yiga omugenzi ali bwati tatugenda ye akola bwati kale Anti olunaku olwaliro entunula ngamba ekyatuleese ntunula. okunoonya kayo naye kakati abayo Ye list- Precious Rimi mm. tasobola kuteekako bali abawala Competition bekuga ye. kakati wagamba nti number 2 win success aba yekubye jje oye kayo wisdom naye kati Naye olaba ekyakunoonyeza kati kankubulire, z'empapula kati z'amawulire kati zino. olaba abaana ba President Museveni Mm. kati ndabayo tunuulira Natasha Mm, otunula no pastor mm, Patience mm, bwe bavaayo bati Natasha okujjako straight gwe yakola mm. otunula bwoti n'osirika n'otoddamu kunyega No, neki ogamba aliyamudulira oyisangalo mu face nkuleetera abaana ba pulezidenti b'ensi endala oyinza olaba ttagala abantu abavuganya ku baana ba President Museveni baana ba Kagame Mm, abo abawala aba President Museveni abyeddala balungi nti newakanula bwati eriiso newakola bwati anti basobola okutemako omutwe kati abo abaana wateekolako kopagalo kubanga abo abaana walaba abaana b'Obama balungi naye era bayitako mu kasaaluuni naye nze nalaba Natasha nga tutambula ebya trek ng'ava mu nsiisira najja wali n'atonoga. Amannya gange yenze Eddie Mezzaya nga ndi Sweden. Nsaba ontusiza obubaka bwange buno eri General Public ne bannayuganda bonna nti erinnya lyange liyinza okuba lyafulumidde ku lisiti ey'olupapula lwa Mole lwendabyeko mu butanwa. Nze Eddie Mezzaya ndi musajja muyigirize. Nina sanity. I respect leaders. I've never in life, and I will never, I've never commented on anybody's post nga postinze ebintu ebyo ebyekisiru. I've never posted anything concerning ebintu ebyo biboogerako ebikwatagana ku mukulembeze w'eggwanga ne Kabaka. I've never made an audio or video about such issue. Kati newuunya erinnya lyange engeri gye lirabikira ku lisiti y'aba bloggers abatumbaavu abali mu exile. Nze siri mu exile. Nze buli mwaka mbeera Uganda okuddako guno gwe sibadde Uganda kuba COVID nti okunteeka mu quarantine. N'olw'ensonga ezo nsaba bannayuganda mukimanye nti Eddie Mezzaya wammwe gwe mugoberera era pioneer w'aba bloggers is educated, is civilized, ate alina sanity. Yakuzibwa. Nze sisobola kutyoboola mukulembeze wa ggwanga agakatuna sisobola kukola bintu bya kisiru bwe bityo. And I've never done it in life. And I will never do it in life. Nze nga Eddie Mezzaya ba bloggers bonna bampita mbega kulw'okubanga nze ndiwo okubateeka mu sanity. Sibakkiriza kukola bintu byo bya kisiru era sikkiriziganya nabyo. For example, abantu bonna list gye bantaddemu mu ba bloggers tekuliko n'omu gwe nfollowing. No, I don't follow them. Niwe mukebera ku social media handles zange zonna. Sirina n'omu gwe ngoberera oba nfollowinga. Tekuliko n'omu gwe njogera naye. Tekuliko n'omu mukwano gwange. Okuddako Cuti Kayo Wisdom kati abasigadde mwani munjereze nnyo. Apaana. Imemulooza lwaki bampita mbega. Kuba sikkiriziganya nabo. President Museveni nze buli lwenzija Uganda njagala musisinkana. Era mujjukire mu biseera bya campaign eddoboozi lyange lyatambula nnyo nga penge andikoodinze mbu simanyi njayano sinkana President Museveni, simanyi ndi mbega, simanyi ndi bega. Yes, nakati njagala musisinkana kubanga I believe and I trust it is the President of the Republic of Uganda. Bannayuganda baamulonda oba atya kati nze saagala kuddamu kulaba linnya lyange nga muntadde mu kasasiro ono okuddako mugambe erinnya lyange mulitaddemu kulw'okuba nze pioneer w'aba bloggers. Ndowooza ne mugamba nti Eddie Mezzaya bw'ataalabikire ku lisiti eno ba bloggers bajja kuba bakoze eki. Nze siri mu ebyo bya kisiru. Nze am an educationist. Nsomesa ba bloggers kuba nze pioneer. Anyway, kyekyo. Era teri omuntu n'omu yali awulidde statement yange yonna nga njogera ebintu ebyekisiru. Mujjukire Isima bwe yavaayo All Access n'agamba bannayuganda babatte simanyi mutta abantu mubakuba obutayimbwa bassa abantu navaayo n'enkondeminga. Nvudde n'enkondeminga abafulufiga ebyo beboogera ebyokuwemula. Nvudde n'enkondeminga ba Ashabaga Kato abagamba mbu simanyi mugende mutte gundi simanyi basse batono baaliose ne babatta.
nvuddeyo nenkondeeminga balumbuye ebyo bye boogera ebiyinza okuleetera uganda obuzibu nvuddeyo nenkondeeminga bapengepenge oba okitegeera si lwakuba nti yandikodinga wabula bye bakola ebyekisiru bakojja omugezi nvuddeyo nnwanaganye nabo nze buli nnwanaganye na buli bloga ayogera ebyekisiru oba akola ebyekisiru ebiyinza okuleeta eggwanga lyaffe mu buzibu kubanga nze uganda ninayo bizinensi uganda ninayo famire nze ndi munnayuganda so sikiriziganya na bintu ebyo big daddy nyamba nga mpita mu programu yerabibwa abantu bonna bategeere nti Edimiza is above that tebaddanganamu okunteeka mu that sheet. President Museveni is the president of the Republic of Uganda oba baagala oba tebaagala. So give me a break, man.